mulaba nti oli alina kapate n'ogenda n'oyimba ewuwe sikyo n'omanya nti ono alina omukolo gwa kampuni n'ogenda n'oyimba ewuwe. That's how we make the money. Now ebino byonna biri mu point of understanding omuntu gwokola naye oba gwokolera omwagaza ki oba omuntu gwe nga gwena abantu abakolera oba bwokozesa oba lowoleza ki. I have gone through the most difficult times in a music industry for any artist in Africa. Teddy, it is not comparable. No single artist with authority can send ISM to Bebe Cool ISM. If you consider time. For example, when I Uganda, I am the most ever attacked musician in Uganda by media. For about emyaka jalinga nga munana navumibwa company ya Red Pepper to the maximum paka lwe batuka ku level ey'okuvoola abazadde ba mukyala wange abasiraamu ne babagatta n'ekigambo kya haram ku lunaku lwa Idi ne bavuma okumala emyaka 8 non-stop daily nga Pepe yefuluma daily ate nga waliwo balina kamunye Red Pepper nebiki ne bavuma Bebe Cool. Actually, if you may find out abantu abasinga tebalina nsonga why they don't like Bebe Cool. They don't have a reason. They just say I don't like that guy, but they don't. It was because it was built at that time. Otherwise, if we compare netugamba nti muyimbi kye yali badde asinga okwagalwa mu Uganda, definitely Bebe. Ekyo nange nkimanyi. Naye oyinza okubuuza omuntu ensonga ye kwaba bagamba saagala Bebe Cool oyo nagamba saagala gayo oyo kuva ku baana abapolitico. But okuyita mu myaka 8 nga media y'eggwanga yonna evuma muntu omu, it is the hardest thing. Kati bovaawo n'olyoka ojja ate n'ogatta ate nali just nyimba buyimbi so nga bali bakulaze nti bafavorinze oli. The favor was given to Chameleon. Atenze nayamba Chameleon. The favor came next to the rest of the people. Nenze ngankubira. But you know what? At that time nengamba na yechi nekintu nkifunyemu ntya. Negativity ene ino kubanga inawe esasulira. So nesedda okwezinga ko ki mikono nengamba. It is very important for the people who work around me, close to me, to know me and to know a good person. Emyaka gyenkoze Ndawusi ono gwe mulaba ye yasooka okunteka ku stage ever okunzikiriza okulinyanga. Peter Sematimba yali aŋŋaanye omugenzi Menton Sama nga agaanye ate nga nze nafuula Menton Sama omuyimbi. I made Menton Sama who he was, the late, rest in peace. Menton Sama yali mu group bagita Forgotten Nation ng'ayimba n'omulala omulenzi rapa bamuyita MC aliyawo yali abalukanga bomu mukurapinga bamulozana waliwo barapa of today. Forget it. But those guys were good, but they were rappers. Ate rap ebiseera ebyo nga tebikola. So Sama najja was in Kitante senior 1-2 angamba blood njigiriza okuyimba laga nemwigiriza laga naye Sama bwe yayitawo ne barasta rob ate ne bankuba ekikono gaggadde kugampise mbikono ebizibu paka nalina okuyiyiza ebikono babifulumamu batya. Kati bwoba onoonya omuntu alina eddagala erifuluma mu bikono noonya Bebe Cool. Nja kuyigiriza kobe ng'oli mu politics kobe ng'oli mu kyaki ebikono then n'eddagala lyako. Naye kikye nayiga, what did I learn? I learned that to appreciate people who do good things for you is the key block that you need on your house. Bwoba ozimba ennyumba olina ogitandika n'omusingi. Omusingi ogwo ogw'obulamu ogw'ennyumba eyo baguyita kusiima abantu abakolera ebirungi. Bw'oba tosiima, forget it, ne bwekaba katono. Kebibe mu relationship omukyala gwe n'akubeererawo gwe n'olowooza nti oli special nyomba olw'okukola essente mbuyo omugologonja. Kabe mwana, kabe mukozi waka. Let me give you a good example mwenna abalala. Abagagga abasingayo nga Basudiri oba baani. I'll give you a good example of Dr. Sudiri. Aina maid awaka. Ne maid yoyo omukozi wawaka gwalekera abaana ng'agenza okukola. Mama ne taata bagenda okukola ne baleka maid n'abaana baabwe ababiri. Omanyi bonna azaala abaana oba planning n'oga abaana bange be bagenda okubeera ne
billions zino zonna zenkole za dola siba kiri buli muzadde kyagamba family yange ngenda abaana bange babenga be bannanyini billion naye tebereza billion ezo ez'abaana naye abaana bali mu mikono gya mukozi omukozi gwewandulira amalusu buli lwokomawo oba omukozi gwosasula dola 10 ate si dola 10 babasasula mitwalo 5-8 ku mitwalo 8-5 ku musambi deteke atula wansi wali mu ddiiro kugamba Taliana esowani wamugulire y'abakozi simanyi gita y'abakozi simanyi biki kwegamba kyokanga ate yatereka bana abaana abogamba mbu billion zokola n'otuyana n'ogenda ensi yonna n'okola ebintu. You get my point? Mwali mukyebuzizaako nti no singa aba asazeewo just kutabula katono nnyo abaana abo bonna bagenda mu ddakiika eyo nti kitegeeza nti byonna by'oba okoleredde mu bulamu oba okoleredde bwereere. So nenjiga neŋŋamba appreciating is important. To cut the whole story short, today we are here to understand part of appreciation and to motivate others. Okumotivating abantu bamirundi ebiri. Okumotivating aba employers to okubeera n'obutabeera selfish. Okuvangayo ko ne mukola ebintu ebiri a bit more ebizaamu bannamu amaanyi. Buli muntu ava waka nga agenze kukola ayagala akole nnyo akulage nti akola nnyo naye nawe mulage nti olaba nti akola nnyo. Naye okulaga kuno kweŋŋamba mu ba employers mulekerawo okugamba nti gundi wange wakabi nnyo mwana weebale kyekimu nekyo kyetubadde tugamba company namba newanika akapande mu office ekafaananye mbu employee of the month. No, mu abakozi mukole nnyo muleke kufokasinga ku sente ze bakuwa. Focus on the work. If you focus on the money you will forget the work, but if you focus on the work it is a must the money will come, the payment will come, or the reward. Kankoze ekigambo reward. One of those days when Ali today wano nange mbeera awo neŋŋamba ina president nga mukoledde nnyo mu nyumba yange mira akayumba naye nga nange mbeerayo nga naye president alaba banvuma akayumba bandi awo emirimu ne gijja bandi awo nakuba kasimu nali ntudde awo n'ekirand cruiser ne kijja. Appreciation. Moses otambula nnyo ogenda nnyo za country ezo ku kkubo sagala ogwe ku accident emotoka keeping it safe. Gargamel has existed for the longest possible time to make abayimbi bangi bafuddeyo. I'm very happy and proud. Sijja kumentioning amanya, but there are people behind there abakola ebintu nolowooza public netamanya, and the public will not know who has done what. Asebo ne banyabo lero nzize ku appreciating two people mu Gargamel, and I wanted to appreciate them publicly, and I want young people abali mu kisinde kya music, everyone in the music industry, writers, producers, directors, video bani mwenna njagala mwige ekintu kino okuva na leero nti mu nsi bw'okola ennyo omulimu gwo tegukwerabira. Mu nsi bw'okola ennyo naye bw'ofokasinga ku ssente omulimu ogwerabira. Buli anoonye ssente tasobola kujjukira mulimu, naye buli ajjukira omulimu buli kiseera essente automatically zikola ki zijja ku. Wenda kuyagala okubagambayo Andrew is my financial manager for now. How many years now? So many years now. Mwe muyinza okubeera awo ne mulowooza nti probably Bebe Cool okukyusa obulamu bw'okuba nti butambula bwe muti basinga bamanyini balaba ebintu bitambula. It's because Bebe Cool is not an individual person as Bebe Cool. Nina ba manager bawera mwenda right now, ninawo batono. Ono ye manager structure Gargamel discipline ne wabeera nze ndawusanyinza okunkubira ngamba leero omusajja ekyo kikyamu soko gye twogere ate nempuliriza. Bana abasajja mbadde nabo bonna past 25 years. Asooke mpulire Andrew olinaku oyagala okuebiseko byogedde loyalty n'oku appreciating abantu b'okolagana nabo. Oba tusobola kikola nabo tebajja kukola ki kutwala gy'oyagala. Abasinga bafokasinga nnyo wajalaga neerabira nti eno ayina naye abamutunuulidde bwe bati. So bw'obafaako musharing a dream
musharinga ebirungi byonna ate nawe ne weeyongera ngayinza okuweza kana akatono ke wejjeeko kaluma sijja kukulima era ndowooza ntera negamba naye musajja gwe ng'ogabi kinene nnyo nzijukira konsati yaffe ey'ekkololo eyaggwa bwe yaggwa bweti mukulu nanga naye omanyi bali tugambye tugenda kuwa charity miliyoni ku ssente naye tugenda bawa mmeka naye tubawe miliyoni 6 ng'ebyokukola bingi nnyo naga naye kino bw'okikola kijja tuyamba eno gye tulaga mu maaso okufuna rewards endala era nakwata miliyoni 6 si kiwaani sikwe kwava ne Amber Heart Foundation twali tulaba nti tetuswaze handinga aziweyo buwinga omuntu tugamba ezo miliyoni 6 bw'oba ozijje mu nsawo yo kati bakye tuyayo ekintu kyetuyinza okukozesa ate kisaake kikuyambeko obeerenga kwakajjukira olina abaana ennyumba yiyo era ogitereeza ekibolo kaddatime oyo tonafuna mmotoka ndala wetaaga emmotoka kanifo kyokukwatanga ojje mu nsawo yo bakye tuyayo foundation ekola ebyo kuba olina osigala ng'obikola hence Amber Heart Foundation ndoza gye tulaga abasinga balabayo ate basiima n'okusiima basuube basiima so in essence bw'ogaba manyi si kyangu oba otoddeko katono naye ate ofunamu sometimes even 10-fold so gwe akozesa ali eyo ekintu ky'okugaba kikulembeze kuba abantu bw'obawa nabo bakuyiiza n'atuula eri mu buliri bwe nagabebekulu oyo katuzeeko ki era oba oli awo ndooza akasimu ng'okafuna naye kano waki tokoze bwoti ne bwoti naye ng'ogamba kale kanyongerezegamba ne bwasanga nga waliwo akuyiyiza ebikyamu nga aprotecting amangu oba oyingirira naye enfuna ye yes so abakozesa abantu naye ate naffe era abakozi manya nti buli bwokulembeza okukola kuba abasinga naddala abavubuka bambi unfortunately naddala n'abalina abalina bu placard nga bakamala okugraduating babuuza what next is work gwekola ze buli muntu omugagga gwensisinkanye akulaga nti okukola kumusingira sente zidde eri mabega zijja bw'okoze okitegeera kibeera ng'omuti okukula teguyinza kukula ne gutafuna branches oba bikoola so gugukula gugenda mu bbanga naye bino it's a must it has to come if you're working but money does not guarantee success okitegeera kuba zo zijja ne zigenda naye work guarantees success nti omuntu yenna omukozi ennyo aba kushuwa naye mu byonna there's something that we all tend to miss out what they call time obudde n'obeera ng'olina emyaka 21 naye nga oyagala kubeera nga Sudiri wa ensanvu n'onoonya ebintu si kibi kunoonya naye nga gwe teweewadde time gamba nti nze nja bifuna nange mu time gundi gye babifuniramu naturally mulabye abaana bato abafunye ku ssente nnyingi ne baziyiwa ne bazoonoona eno n'eri because obwongo bwabwe at that time tebusobola kudigestinga ssente ezo ye alaba nti engeri gy'azifunye ng'ali 18 ajja kuddamu azifune bwe zigwawo ajja kuddamu azifune ng'ali 40 so nga ate singa aba azifunye ku 40 tasobola kuzanyisako 11 in essence kambagambe nti omwana omuto ow'emyaka 22 oba 25 bw'afuna $1 million asobola okugirya neggwawo naaba nga talina zimutwala mu ddwaliro $5,000 naye ate omusajja omukulu ow'emyaka 4 oba omukyalo omukulu w'emyaka 45 katugana 45 bw'afuna emiliyoni ya Uganda emu asobola okugikolamu emiliyoni endala 10 ku myaka 45 emiliyoni emu osobola okugikolamu emiliyoni 10 naye ku myaka 2 $1 million osobola okugirya n'omwaka nga teguweddeko neba nga tolina zikujjanjaba muki oddwaliro. It is not nti oli musiru, no, the brain tenaba kumatualinga enough to interpret things. Ne bwe bakuwa emmotoka nga mpya ogenda givuga speed, kati omwana omuto tasobola kuimagininga death by speed of a car. Naye omuntu omukulu ye bagimuwa agamba kangende mpola nina abaana, kangende mpola nina responsibility, kangende mpola nakoze nnyo emyaka egiyise njagala kubeerawo okulaba nti maliriza n'okulaba ku success yange okitegeera. So time is so important. Wewe obudde to feeling anti
just because toyina, just because omusana gukwokya nti gwe obulamu bubi ensimbi. No, ffenna bwino bwe kibeera mu ffenna. So to cut the whole story short, Asebo ne banyabo, today I have come to appreciate 2 members of Gagamel wembadde nabo for the longest possible time. Peace and bizibu bingi naye waliwo abantu abazze bankwatirira. First and foremost, nafuula twayawukana ne manager omu, manager Josh, obudde bwe bwali butuuse n'atusaba nti ayagala tuleka ne tu appreciatinga ne tumuta. Naye mu kumureplacinga because yali akola omulimu gwa manager locally, ng'ayambako mu byennyimba, okunoonya ennyimba, okutambuza concerts locally. Naye mu time eyo omulimu ogwo ne tumala ne tuguwa Ronnie Mutabazi ate nga muyimbi, ne tumumultitaskinga ne tumwongera omulimu ogwokubiri because Ronnie abadde so loyal. Omulimu gwa manager okumanaging omuyimbi nga Bebe Cool gujja ne fruits nyingi, gujja ne challenges naye gujja ne fruits nyingi. Kati okuba Ronnie wakabeera nange emyaka ng'emeka? 12. How old are you now? I'm 30 now. 30. So kitegeeza twasinkana oli 18 years old. At 18 years old Ronnie najja n'abeera mu Gagamel. Ne tugenda eyo mu nnyanja ku maato ebusi, ne tugenda bayitayo bateeri eryato gye lyatutwalira kwegamba twise mu buli kafanku nayo yenna, naye nga natwala mwana wa 18 years old. Ate nga ali ku myaka abavubuka we babuukira. But Ronnie Mutabazi has been so loyal. Nga mbeera wano nga n'ebiri negative ye ajja n'akusesaamu osobole okuvaawo ko obwongo omusekeko. Funny enough, mu Gagamel, if people are to be loved, ndowooza Ronnie asinga okwagalwa abantu abamumanyi ate nga tebamumanyi nnyo musically, abadde tanaba kuvaayo. Avuddeyo alina waali naye ne mwongero omulimu gwa manager because mwesigwa ate njagala agire ddala ku table yange because is a shareholder kulinnya Bebe Cool, ataddeko bloka y'amaanyi. Kati nange wentuuse ne ngamba Ronnie kati wali ku bigere kwavula nvuddewo kati ntambula, kati gwe jangu oyavule kati asembedde manager. So Ronnie oyo ne mugulirayo ekirabo era ngenda kibalaga leero. Ronnie manager oba managing artist nga Bebe Cool alina okuvuga Mercedes Benz. abatagenda okudda mu biki ate manager Bebe Cool atuuka atya nga tali mu Mercedes. Brand building and appreciation. So mu kusiima kwange nali ndi awo ngana naye banaye. First of all ng'omuyimbi twagala nnyo emmotoka zizo zijjudde mu compound, naye era ovugako emu buli kiseera ovugemu. Kati ate abalala atugenda kugula amamotoka, ye gwe oli mulungi omu mu bintu bino byokola byonna, kugamba banno b'okola nabo tebalina. Of course nzize mbakolera ebintu si nti kati nzukka kati, no, bajja kwogera later on abamu ab'emitima emirungi. So Ronnie njagala kwebaza. Thank you. Oli muganda wange, a brother. Thank you. Era ndi musanyufu nnyo. Mama Ronnie amanyi okunkubirako ne kasimu naneebaza, naye ye tamanyi ffe tuli ba Luganda mu mutima si ku mulimu. Ronnie emyaka egyo gye 12 kati nina Ronnie owokubiri, Ronnie producer. Ronnie ono era nga omulaba era bwazze yantuula amabega era abeera alete tetagira nnyo muntu wa wano bwati. But Ronnie tumaze ffe n'emyaka myaka 7. How old are you? 25 minus 7 years era naye aba yajjanga ku 19. Naye Ronnie ku myaka gye 19 we yajjira actually family eri bweru yali ebbali bamusaba nti alinnye naye ennyonyi agende asome akole. N'abagamba nedda nafunye dream, naye ku dream yange gye nnina nafunye omuntu gwendaba nti asobola okunyamba okurealizinga ki dream. Najja nangamba Rasta
my family ngamba bweti ne bweti yamugamba Ronnie, what do you feel? Nga njagala kubeera producer wakabi, top producer mu Uganda. Ronnie yajjanga instrumentalist akola mu bandi yange Gagamel band. So nemugamba, why don't you follow your thoughts? After waitawo emyezi mukaaga naddamu ne twogera, nemugamba wasalawo ki ku family? Rasta nze nfa naawe, family nja girabirira nga mpiseewo. Kati olwo obwongo bwange ne butandika okumanya nti this is my responsibility. Success here on must be my responsibility as an individual. Emyaka egyo 7 mwenna ababeera Uganda mumanyi ebintu ebisinga Bebekulu byayisemu ebiri negative. In such a way nti bw'oba tolina music ali strong, obanga tolina bantu bali strong, obeera destroyed. So Ronnie n'atuula n'afuka producer n'atandika okuwandiika. Ronnie ono akoze hit songs nyingi, but ekikwewunyisa mu hit songs zakoze nti time zakoleddeko hit songs za Bebekulu ezo times zennyini zembadde neetaaga okubanga ti neetaaga okuba nga mpiseewo Clever, neetaaga okuba nga mpiseewo okugguka oba okubuuka ekizibu ekyo, neetaaga music. So Ronnie n'atuula n'asirika n'ayitamu, naye Ronnie takoledde nze hit songs. Okoledde bani waliwo Chameleon muganda wange, Chameleon yamukolera champion ne mateeka, kiri mu mateeka okuzinanga obulamu nga kati nezo musajja azikola, naye alibadde aziwaffe wano mu Gagamel, naye n'agamba Rasta yeetaaga competition kuba Rasta alabika ayagala kufuuka comfortable, kamusabulire ebbali eno azuukuke. Nagenda okulaba akasajja kakamiri kasitusi, ngamba kano kasa nenzirayo muntu. Bw'amala Kamiri n'addako ani Shiba, ne Shiba ani Enyanda, koze Enyanda ye, isn't that my best Shiba song so far? Olugenda Sigino Wagenda Lugenda Sigino Oyo Ronnie naye nga wa Gagamel with the heart to even give other artists good music, not another just Bebekulu. Waliwo time when natuuka vako kale after Shiba Kenzo luyimba ki Semyekoz si a hit song eriko kati ya Kenzo Semyekoz yeriko after Kenzo Grenade ye Grenade mumanyi luyimba ki Nkuloga afazali Nkuloga. Oyo yenna Ronnie, one person like this nezileta cool ani Nkuliyo waya amongst all the hit songs ezaliwo last year, actually if you notice oluyimba olukyakuba ennyo kati mu clubs waya era buli watandika bwati nolaba the same thing abantu kyebakola ki kyebakolanga months back. So Ronnie ono nentula nengamba naye banna omuntu ng'ono akuyisa mu bintu nga bino omukolera ki? Bano bavuka bange bavuka bato at your age ku myaka 24 nali nvuga kagofu kakadde nga kavaamu omuka wano kajikito kakadde when I ndoza when nakwanira Zwena. That's when I met my wife, my beautiful wife. Nemuteka mu kagofu akakadde ako nga enkuba ekuba kuva waggulu omukka guyingira kuva wansi. Era muganda wange yakanguza ameta Yusuf ate namuliko nnyo. My first ever 3 million nenzi mukwanga nasigala nga manja 1.7 mpaka kati namuyita kubali bya Luganda ekyo temukikola. Anyway, so it has been such a very good time mu mutima gwange okulaba nti nsobodde okuyita mu bintu ebyo ebisiba okuba ebizibu, naye nga abantu bempiseemu nabo mu bulamu bwange ndaba they deserve nga nange lwentandisa okwetereza, they deserve to also get their small steps starting, baby steps zitandike. Asibo ne banyabo
Mbera mpitaroni ajira kukokada ne mtunga nenga na producer wange dala producer akolera abayimbi bano fenna natufula kyetuli naye ne mugulira emoto era muganda wa neyanziza. I want to thank you so much wakubanga kino sikikola publicly because I need to show off. No, I need people to be inspired, and I want you to be more inspired. More inspired. We are going to sign many musicians. Tugenda signing 20 girls. Next week tugenda kuta advert as Gagame. But I want you to work for these girls. Make them. Even these other artists abali you don't have a call David. Producers have done a lot for you. DJs have done a lot. We get Oximoko. These people deserve a lot of Oxima. Emotoka zino njagala yensonga lwaki leero nange President Museveni yampe emotoka essanyu lye nalina mu mutima gwange lyantereeza omwoyo ne ngamba kati oludda kankole nnyo ne kampeyini zino mwabatamanyi ngenda okukuba kampeyini okufubutuka mu kampeyini mu January akalulu bwe tutaba mu 7/9 era oluwulira nti balayiza Museveni mwenna musimbe layini nga mujja kiwatule kuba alina nange okunkolako naye nange mukunkolako akamotoka ngaako akajja nange mutima gwange ddala when I see such people do things for me nange I'm so blessed and happy okulaba nti nsobodde okwejjayo gyendi nenkwata obumotoka obwo bubiri buubwo. So njagala kukwasa abaana bano ebisumuluzo bino ebibiri noni naawe akapapula kokaako transfer forms ogenda ozikoleko enkya mu mannya go n'ekisumuluzo kyekino akamotoka ako bakayita Markex enamba yiyo UBG endala sijja zoogera Roni Mutabaazi jjako ekisumuluzo ky'okugundi yange ekya Benzi enamba yo dijjeko lwa nsonga Roni tayagala bantu kumanya namba ye engeri gya handling manager ate ebyange mubimanyi. So this day was about appreciating baganda wange ababiri. Of course I get this advice from mukulu wange Ndawusi. I get advice from manager wange. I get advice from manager Tikita. I get advice from manager Champion Marvin or manager wange. I get advice from manager Bushington. Bushington is my manager also. All these people manage different things on Bebe Cool. Bali mwenda. But bonna they concur with me. Bonna bakiriziganya nange nti bana abaana basana okumotivating ate basana okukola nabo. Kati n'abayimbi bange nabo tutunule tulabe. N'abakola mu Amber Heart Foundation. Let's see. Let's work. Let's take over work. Let's make work the agenda. But tunafuula work emirimu gyaffe tunagifuula agenda. Tunagifuula point. Then jijja tusasula. Tugende tukebera akamotoka emotoka. Doza nsookereyo ddala Roni wange. Yes. Yes. Roni ali emotional. Kansoke ne manager. Manager. I think this is worth respect. Ubanga omanagila Bebe Cool, you earn the same respect. It's a C200, but a Mercedes Benz is a Mercedes Benz. Eyo teyogerwako. Benz eba Benz. So Roni eyanziza loyalty no yerete ekimusanyi. Thank you. Meroni.
Toddamu kulaba ku booda, toddamu kulinnya booda genkusangako ofudde bwe tugobe ku booda. I think olunaku lwange kyembadde njagala on this day is to give inspiration to two types of people. Inspiring people who work hard to work harder. Mumanye nti waliyo abantu abalungi, they are good bosses, but they keep watching you. But also you bosses, you people who have people you employ. It is important for you people to think about the people who work so hard, most especially long years, most especially people who work in our country economy tagalamu kati anyway we know erikus they are taking off. Naye remember these people in a way, inspire them in a way. Kano akantu nkakanyuza nnyo eri abavubuka, temufokasinga mu kunoonya ssente, mufokasinge mu kubeera abayiiya. And give yourselves time. Temupapa. Tebabagamba nti olwokuba nti ovudde Makerere oyina kufunirawo omulimu. Why do you want to look for a job? Create a job. Beera muyiiya. These boys are not in Makerere University or whatever. These boys are people who walked on the street n'amanya nti waliwo opportunity. In Uganda, we have the biggest opportunity to become better people because the country still has opportunities, very developed. Toyagala kungamba nti nno nze okubeera ebweru n'okubeera Uganda. Mwenna abalaba mwenna ku pages zino. It is better to be in a third world country because third world country erina opportunity to become rich. First world countries opportunities zonna bazikozesa dda. Oli ayinza okugamba simanyi biki, waliwo omuntu ayinza okuwaza excuses ezo ez'ekisiru. No! Wano kyentegeeza n'opportunity nti n'atasomye asobola okufuuka omuntu omugagga wano. Naye ebweru kizibu, atasomye mmwe kimanyi emirimu gye mufuna ebweru. Bw'oyagala kufa ng'osiimula mayumba okola biki? No! So mbegayiridde abakozesa abantu musiime. Naye nammwe abakola mukole nnyo, ababakozesa basobola okusiima. Companies, corporate companies, mulekeraawo okutimba obutimba ebifaananyi ebya employee of the month. Give these people tangible presents for that, so that the rest of the workers in the companies can be inspired. Because what you do, what you mean ng'ogamba employee of the month, it means akyusizza esente eziyingidde ku account ya company yo. Kati gwe muweeyo 10% ekyapa ky'ettaka, muweeyo 10%. Abayimbi bange abagenda okuyingira mu Gagamero, bano ba producer by December bonna bano abakozi bange bonna njala kulaba mataka by December. Kati kyembagambye, kati katulabe bebe kulu wanaabeera mu December bwe banteeka waggulu nga mataka gajja. Simple. Kati bye tugenda okukola, reward people. Mwebale nnyo, mwebale ddala, and this is a good evening. Any questions? I guess one on one.